doga kutuusaako akaseera kano akulira oludda olwabula gavumenti mu palamenti yannyamidde olw'ensonga ezaaviirako omugenzi Joyce Mpango okuwaŋŋangwa nga lino 1967 ku mulembe gw'Obote nga zikyaliwo mu ggwanga omwali ekiwamba abantu wamu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Ate poliisi mu disitulikiti y'e Kiboko etandise okunoonyereza ku bubbi bw'emmundu obwakolebwa ku kkomera ly'Etterenye, emmundu nnya ne zibbibwa okuva ku kkomera. Mbadde Nabicu Salima. Emmundu nnya ne zibbibwa okuva ku kkomera. Waliwo nze ebintu ebimu bibi ebinsesa. Mmundu nnya ne ziwambibwa ku kkomera. Si bwe kiri? Kati kisesa ekyo kyannaku. Kyannaku bataani. Kakati nze awo singa mbadde munoonyereza nsobola kukwata abakulira ekkomera. Emmundu ennya ezabbibwa tiriinye ku kkomera. Bw'osooka okola ki? Okwata. Kakati leader of opposition omanyi nze ndowooza Nabicu nze musiru. Oba nze musiru. Lwaki? Ensonga enkulu ey'eggwanga yese nayo ensonga nkulu sigigaanye. Naye ensonga y'amafuta yali nkulu nnyo. So bakomawo kungubaga. Kati bamawo kungubaga ate baddeyo. No, kati abyogedde okusinziira ku mugenzi kubanga bino byawaŋŋangusaako omugenzi. Naye bo tebakimanyi nti gwe baddiringa naye muyeekera. Nti ebyo birina obbamu. Kijja batwalira ebbanga okutegeera. Kaayanira mu palamenti omwo nga buli kaseera wakimwekandagga ne mukomaawo ne mukaayana ne mufuluma. Balengere ku malema. Naye ng'omuntu wa wansi ategedde nti abantu byasindika mu palamenti ensonga zaabwe baziriko. Kale kyamafuta kyayita. Si bwe kiri? Ate bingi ebikyayita. Aze mbalinze beekandaggeko ku kirala. Bano bajja kwekolamu